Uganda police, Uganda police, Uganda police. This message goes to you. Munkubidde amasimu, munsindikidde message ndi mwana muto munnera alikiriza wadde muyinza okundabanga omuntu omukulu. Navuddeyo ne nkubira Lucky Choice essimu. Lucky Choice teyakutte essimu. Naye okubeera nti nakubidde Lucky Choice essimu tekitegeeza nti mmumanyi. Mwenga mwafunyemu ennamba yange nga temumanyi, nange engeri gye nafunyemu ennamba ya Lucky Choice nga simumanyi. Wano ku TikTok sina muntu gwe nsobola ku inboxinga n'atanziramu. Na inboxinze Lucky Choice, it was yesterday but one. The rolo akumeka ino video njikoze lwa mukaaga. Ku Lwokuna zali ssaawa 9. Na inboxinga Lucky Choice oluvannyuma lw'okukola video ya Half London. Abantu ne munsaba nkubire Lucky Choice. Ne mu inboxinga step by step. Lucky Choice ne musabe ennamba nampe ennamba ye. Bwampe ennamba ye. Yankuutira nangamba mmeremenya tonkubira simu kubeera ne wona nkubira sijja kukwata. Just ennamba njikuwadde buwinti nkumanyi. Screenshot nzirina. Lucky Choice we yampadde ennamba. Nakola live ekyennyini ekiro ku Lwokuna mwaliko ku live ya Lucky Choice ne ngendako. Lucky Choice yennyini yayogera. Jukira Lucky Choice wakola live tabaamu mu video. Taba mu video. Lucky Choice yennyini nayogera nangamba menemenya nkulabye oli ku live nakuwadde ennamba yange naye nsaba tonkubira. Kubawo nankubira sijja kukwata. Then nenjikozesanga advantage. Yesterday nenkubira Lucky Choice essimu. Olwokumeka olwokutaano olwejjo nenjipostinga. Lucky Choice teyankuta. I posted that video. Nga simanyi nti obeera n'atambula n'otambula. Reason being teyankutte. Okitegera. Ne Uganda police, you people, you are sending me messages ababadde ku live yange. Mukirabi. Kampala nagivuddemu. Naye Kampala givaamu kikosa bulamu bwange. Reason being emotoka nagitaddemu amafuta. Almost nzo okujja ne waffe nnyo emitwalo 13 mu motoka yange kuba enywamu. Okitegeera. Nagaddewo business yange. Mwezi jaka sente owerera bato bange n'okubeera nga ndabira family yange. I closed my business. Mujimanye ya mmeremenya beddings. Kitegeeza buli kimwe kyange kikutte. But because of Uganda police, munera alikiriza. You people nabasindikide screenshot. Simanyanga afande oba kachi? Katwe simanya katwe bichi simanya bichi. I sent you a message. Yesterday mwampise. Ne mungamba nzije ku Coach Tower. Coach Tower njimanyi. It's near CPS. It's like he wanted to arrest me. Naye mumpita simanya nkole statement. Atenga mazoba sinikira buli kimu. My people, I don't know Lucky Choice. See, Uganda police, I don't know Lucky Choice. Nange namusabye namba mu inbox. Bana ekansuenti muntegedde. Nze sikola violence, mmeremenya videos onaze nkoze. You people, you can witness sefumanga ko muntu yenna. Banvumye sefuko yanvuma, Silver Unit yanvuma, abantu banvumye, Gravity yanvuma, tho video ya Gravity saji postinga, Gravity yanvuma. Sefumanga ko muntu yenna simuddiza. Nate kati okubeera nga mutandise kunnwana mulimba. Nze nayagadde sanyusa abantu bange. Bangambye kubira ku Lucky Choice. Okitegeera. Naye wamma baganda bange nayagadde sanyusa mmwe. Nayagadde sanyusa mmwe. Nze okubira Lucky Choice tekitegeeza nti saagala Bobby. Bobby Wine mwagala era ndi ku mutima. Era nkyogera seekwese ye mukulembeze gwe nalonda n'akalulu akawedde. Is my president wano mu Uganda. Bobby is my president. Era is the only president I know. Bobby Wine is my president. Era mwagala okuva ku ntobo y'omutima. Munera alikiriza, I've closed my business baganda bange. Kyokka season gye ndimu yeeyokola nze ndi musajja mutunzi wa mifaliso. Abazadde sawa zino bazza baana ku masomero bagula emifaliso. My business is down yetudde. Abazadde abalina okungulako emifaliso. Instead of amasimu gavuga siri kuduka ndigadde. Kati nze nkole ntya. My people, munsabire. I'm going to pass through this. Kenaze mu kyalo. Nja kudde Kampala nga ne wemba yitako nga mpita mbasirikale 10. Balabange empewo yeyitawo. Just nammwe munsabire nze manyi munjagala. Ate ekimanyi don't have problem na kyenakoze. Kuba manyi mwe musinga mutegeera n'okusinga aba balooza nti bategeera.